Mama Fina amuwa $7 n'alaga mbu yali yeetaaga ssente kola ki n'omuvubuka n'amuwa miliyoni wazinda bameka 2 ate omuvubuka olwamala okufuna 2 n'amuyisaamu eggaali ku intaneti n'omuzungu olwamala oli bwe yayisaamu eggaali n'omuzungu naga sirina gyendaga sireka lulenzi. Vanliza Life Experience Uganda for the one of Silver Bag. Yeah. Buy one, get one pizza. Ebyokunywa ebirungi, ka music akasenekerevu, n'ekifo ekina environment kakugamba kawo mukawulira akali. Yeah. Muri bulungi Uncle Joe. Yeah, very Yes, naye nga industry affairia ati yagwamu enchukwe. Kusinga 3 emabega. Singa 3 emabega twavibwako munaffe Sale Elizabeth. Yeah. Ngero omukyalo oyo abadde mu Uganda ebiwererako ddala. Kigambibwa mbu yali alina obulwadde obwa kansa. Era n'agezaako okujjanjabibwa kuba ensi gy'abaddemu. Of course si amaanyi Canada. Nafuna treatment si gy'olina omusajja. Canada si amaanyi. Mukama Katonda. Nsi y'amaanyi. Si y'amaanyi. Si y'amaanyi. Eno gy'alina omusajja. Si y'amaanyi. Mwene Nnaalongo kitone mwene y'abasajja. Waliwo wa Nnaalongo. Beka bannange. Wa Asha mubakukiddwa. Walabuye wala. Waki? Aliko Silverback. Naimba nkola eby'ennaku ne musa. Amawulire ga nnaku naye n'essanyu mukwano. Omwami wange ali ku Silverback? Ali side ki? Side wa? Yatuwa pizza. Ya ayina. Nakati nkubidde n'omuntu. Nemo olunaku lwaleero bannaye temundalanga abantu bajje bagule pizza. Buy one get one. Buli lwa Mande babeera ne pizza buy one. Bannaye mutusonyiwe tuzze embuto zizimbe nnyo ne buli lwa Mande twabasuubiza okuba nga tukola tulya pizza. Pizza. Uncle Joe mpozi bagiyita batya? Why Diana? Wado kyatugamba. Badde mbagamba nti omukyalo oyo Sale yamala ebbanga bambi nga mulwadde naye olunaku olw'eggulo omubiri gwe gwabadde gusobodde okuba nti gutuuka e Uganda. That's the worst experience gye nali ndabyeko some years back when I lost my auntie from the States. Ekisookera ddala Liam abadde aŋŋamba nti omuntu bw'afiira e Bulaaya ng'alwayo nnyo bamukuuma batya. Ne Liam bamutreatinga paka Uganda community we collecting akasente ne family n'abakyala abangi ababeera eyo yebuza magezi bamutreatinga ne bamuleeta nga buli kimu kitegeereka ddala bintu tuli bonna kutukungubaga ennaku era naye olaba abagenda mu kalo kasita bakuba ekidongozi ddalagola owaye tetuteekako ennaku mulina okukola akantu wali tugenda kuzannya tulina okukola akantu twesuubiza tiimu yonna mwogere amawulire gonna gabaddeyo kwolwo mu lulwe gwe tujja gakola nze nja okubeera muliza ate nze hositi w'olwo olunaku wabula kyogere ng'ensi balina okukola akantu balina okuba music abantu bazine balina okunywa ekyokunywa kyange kiri kano akantu katerekeranga ddala Jesi bakayita batya ESB balina okuba nga ebyo byonna babinkolera ate ngena making sure nti nina akasente kendekawa katandika ebyo n'aba akantu mujja kufunako tayagala lukiiko lwa manju ate gundi bwate batandika okubuuza muliwa kasiko muliwa ono mwakulanga naye akantu ebabuuza ku parot misaki muliwa ani gweyagala tugatteko mwogere nga bonna mwagala mugatteeko Zubeda abangawo mugateeko Uncle Kasiko yatugambye mbu agenda akola akabina agenda akola ye mugateeko Uncle Gilbert mwerabira abadde nga ndiisa pizza otyo mwerabiranga mugateeko Ranks Auto ye Nnaalongo kitone nampijja tomwerabira Dr. Sarah Rashid Lukwago olama okola ebyo byonna ate Uncle Nobert naye wa mukaaga
Anyo ne yavuma. Ngatudde wali ne Abitex. Aha ne Abitex. Don Chris ne yavuma aba bantu 8. Agamba mbune ebibere birebe. Haji. Oba oli gundi. Haji Kazibe kapana abawe. Naye wa mwenda njagala abantu 10. Nako walukaga. Abalukaga nyondo mwagala mufa kwange. Ne misa akisema kula papa anvumire buli analeta akajanja mulumberwa. Kakati tugenda Omaze okulama. Maliriza. Ade ndiye nga bakulaba ku status yange. Oli yakakomendeze kama wow, Diana. And I was like, do you know her? Then it was like, yes, I know Diana. Kana akulya. I was so shocked. Nembuza Hashpro. Diana omumanyi ngani. Nagamba Diana. Mfanfe wange. Tuliwe twabirya twabimalawo. Neche kinade njagala omubuuza. Oba something. Ashpro. Nkuwe naba uliriza Ashpro mulaba yandaba nga nina emyaka nga 15. Ate kigana ku something. Okundaba ekisookera ddala nze buli we musanga muwe emitwalo 5 naye akimanyi. Kuva waffe w'obulenzi Luweero. Kati ate tugenda genanga. Ate w'obulenzi wennyini waali awo. Tugenda gendayo nga show eriyo nga ttaano. Ate mmoja akava ku kamanyi anko Dubai Marina. Bakayita Dubai Marina. Kali Luweero mutamu. Yaman. Luweero. Diana anakkirizaako ddi something. Nedda banaye ne Ashi wo tuli mukyaza jabbaga manze sibadde muntu ali nkwe. Nze abantu something. So mwakula ne Hashpro. Yes, twakula naye katundu ke kamu. Nga munaabira wamu. Naye yalabika wabisuubulawa. Tunakola show nzigende bitalo byokka bye tulimu naye tusaba omukyala Elizabeth mukama kw'ekyumula ekyemirembe alese abaana abato mukama abakuzi naffe twaguma abalese wano oba eri Canada bali wano abaana bameka bababiri nalabyeko babiri eri abadde azaalidde abadde abeerayo nga ya relocating okuva wano n'agenda so nga shooting eri naziwereza no yali abivaamu nenga yasigalawo presenter has been an actress ezakola ku radio ki ku Beat FM ku Beat FM kitalo nnyo ena wali nalongo kitone awo kibalekawa kolerera akalambuko otuuka okufa nga tunaali nti liyamwawe yali mu kantu ng'avuma Diana ebintu bwe bityo mwe mujja kulaba naye nga nziruseeyo eyo saidi Aziz yatufudde ku maaso ng'omwana ono mu mwaka gwa 2018 yakola ekitagambika n'agwa mu mukwano n'omukyala si jjajja nzaala mukyala nzaalwa ye Sweden erinnya ndyerabidde baagwa mu mukwano Mona Lisa Lasson Mona Lisa kati baagwa mu mukwano kati yafuuse namwana era yafuuse naye nzijukira nti n'okuddayo Sweden mama Fina ye yakolektinga akaseera n'ate n'asooka agaana okuddayo yali akyagala okuvubuka mama Fina amuwa $7 n'alaga mbu yali yeetaaga sente kola ki n'omuvubuka n'amuwa miliyoni wazinda bameka 2 ate omuvubuka olwamala okufuna 2 n'amuyisaamu eggaali ku intaneti n'omuzungu olwamala oli bwe yayisaamu eggaali n'omuzungu naga sirina genda gasireka lulenzi naye kyasesaaga kali kampi nga kamukomendo naye nga kanywa omubisi muganda wange oba omubisi gwe gwamuse naye Azizi afudde akyalina oyo muzungu oba baali bayagala omukyala yali yaddayo dda wabula kyentegeddeko ne post baneiba gye bakoze nti Azizi yava Mengo ewakyaliwe olweggulo lumu n'agenda site zaawa Bulenga ewa mama ye muto Sengaawe bwe yatuuka ewa Sengaawe n'alya emmere ng'abantu abalala ne yeebaka mbu naye yajja ebigere bizimbye nga n'omukoze ki obulwadde bwali bwamujjira dda baali bamutwala n'aba alina seizures abadde alina ensimbu kozijjukira omumwa guno gwali I'm not sure about that naye kyemmanyi abadde alina obulwadde obumuluma kuba emimu egyo gyazimbako keera n'amagulu edda ate n'amagulu n'ebigere ebyo naye obuzibu bw'alina obulala munywi nnyo abadde munywi ate omanyi omuntu bw'onywa ennyo oluzinga confidence nobanga buli kyokola gw'olaba kyekituufu kati abadde babikaziza zinyoni nga chicken egendereze
Si bwatyo lidako. Awe gendereze chicken false information. Jukira ensonga za spice. Amana byagamba spice dana atuse mu ggwanga. Spice aziza ziona afudde natikawo n'ebifaananyi bya aziza zyo. Chicken muleke n'obwa chicken. Netomla anti nkoko. Nkoko waliwo ekitali kituufu bagamba omwana oyo mu kufa yabadde ataalinga ateredde n'ayingira obuliri naye kyennaku waayo okumutwalira yamukoowa bamuzikidde mbukoolo lwennyini lwe baamutwala musiraamu ate yafa ku makya ku munaana fasawa 2:8 kaput fasawa 5 awo ku 10 naye nga yavaayo nakabidi akatwe nagamba nze muzungu nze mulina ate nze laavu njagala sente wanti mane nakigamba n'obusu. Okay, awo wennyini mu weekend era yemu mu weekend eno nalabyeko mukwano gwange bwe twateranga okutuula ku kimeza wiiki eri ewedde bwe twateranga okutuula ku kimeza abali endejje ekimeza mukimanyi mukwano gwange nemba n'amanyi obwegatta mukwano gwange ekimeza balonderako abaliko kyeka bo baalibyanga yalabikiddeko wa ku mukutu ogumu ogw'omwami omu annyonnyola wa Alan Cruz ng'annyonnyola embeera gy'ayitamu naye nga ku kitono nze kyemmanyi Ronnie Stamina n'akaseera ke namala engejje Ronnie was depressed. Waliwo ebbaala eryawo ku kkubo bagiyita Rosanna ate lugibeeramu ennyo naye osobola otunuulira Ronnie Stamina bw'oti ng'akusabye ecupa ya Nile emu bw'eti n'ogamba ono omusajja yazinako ku mpere yakwasaganyako ku Uganda buzibu ki? The man is depressed. Yenna just know ali like mwenyamivu. Omutunulako bw'oti n'omanya kikyakola kyayitamu. But I was glad, thank you so much Alan Cruz, okusobola okuba nti wafunye guts omuntu oyo n'omuyita ayogere kuba ebigambo ebyo byeyayogera nange yabiŋŋambako naye namubuuza wali osituseeko n'ogenda ku federation oba n'ogenda mu offisi y'omwami Eddie Kenzo n'oyogerako naye kiteri kyessaakola naye omusajja tandabawo amasimu tagakwata naye nga ddala mwami Kenzo kiki nesogonze akasente yabadde ategeeza 2,200 buli kanaku kandemye okutegeera waliwo abaana bamubuza ngukola muli kuki ng'ayimba ng'azina empere bino ebya campaign anti kakati waliwo kano ka audio aka trendinze nnyo kano kaplaying muwulire kyanuma naye kyabeka omuntu omulala yakikola Kenzo namusindikirako message namukubira nga takwata endowooza nti ali mu loud place namusindikira message namugamba my brother can you please at least call me so that I can move with you every day in the campaigns at least you give me 200 so that I can take care of my family every day zino kapini zakagwa last year namukubira ali nyina iPhone singa iPhone yange tebagibba singa ondaga nkolaga naye bagibba omwala wange nafuna akasimu nagamba beera nguliko kino sigenda kyogera okitegedde Josh naye owulira Tony mwayogerera nti alina obulumi really when we go back on that issue Eddie Kenzo like now is a big man in the government actually in the country kibaita okwerabira believe me or not go back olabe amazina Ronnie Stamina ge yazinira mu Stamina and Stamina song it is one of the songs that is a later Kenzo okwerabira and not even the Stamina the song itself but the dances walawo nga tugazina nzali mu dance mu luyimbo so me I would request tuleme kwerabira omwana oyo bambi
kati Kenzo tekina kye kikujjako okubeera nti nno omusembeza oba omuterawo akantu nga you know what Romy Stamina twatoba tukola tutya now I have a big office now kakati kintu kigamba abantu whenever people get big offices they forget about people bebatandika nabo because nze mbiraba mu company eyo kati mu Pepsi have somebody bitwakolanga nabo nga tutambula nabo when they get offices n'omukubira essimu se bayagala kuteeka ku appointment which is not right waliwo abantu nze nsaba nti no yes abantu kati Kenzo I mean kati omwana wanaafa ojala federation ng'ebivaayo egamba nabadde muganda waffe yafudde bamugula kesi ya milioni bakoze nenga anonye emitwalo 2 gabadagirako ndekyo bagamba omuntu atambeereddewo mbulamu nze nja kuzira kofini z'abantu so taata papa omwana oyo mulabirenga ddala mulabeko baako nekyoteeka bagambye essimu bwe yagikuba opportunity wali ogirina nga sewa yamusembeza kuba be bamukwabo omanyi Ronnie ekyamulumye Josh ekirala sewa yamusembeza naye the main man himself is Musuuza anti abantu gamba abantu be yali nabo be bamukwabo Ronnie Stamina yaliyo nga Kenzo akyali Ronnie Stamina yajjanga ne Kenzo byagundi Ronnie Stamina yajjanga ne Kenzo kazo nga tubeera Tipsy Big Eye batibisera bya yasula wali kazo ono sewa agize wano nga Kenzo amaze ekyasinze omuluma Josh ekirala abantu ekyalumye Ronnie ng'owulira wekuba essimu ne bagiwa omuntu omulala nagamba muntu mulala yeyanziramu namugamba sikumanyi that's so bad anti nange wenkubira omuntu tugeze kati ngereza ku Mary Butter mukubidde essimu simanyi manager yankutera wandi namukubirako essimu manager nankwata era we yamayiza okuyimba nankubya nti singa teyaddamu kunkubira sandiseemu waliwo abantu bo bannange really pressing nkubidde essimu omuntu omulala Josh bwe nkisanga nga Josh yakubye ne bwe nsangako Mr. Cole era ompulira kyandage newabawo yali sivize ne mugamba kala kuba mukwata bwe nzira nkubirawo banange tulina kwerabira bakyaliba ate bweyogera nnyo n'ab'e Canada nze sikusobola abantu okwerabira si kirungi naye tuba tufunyemu bayidawo obutakkanya bubaawo tebubulamu naye waliwo ekibagatta okitegera mujjukirako gye muvudde bino byonna ne mubyerabira ebizze okubatabula ne mugamba naye tuvuddewa awo papa Kenzo alinamu ebyana n'agaana kuba Big Eye amuli omanyi nze nyina Big Eye amuli awo baali bafunamu embeera embeera gye baali bafunamu yali ya byambufuzi sebyabufuzi baali mu kibiina kyekimu ne baawukana okukola big music baali mu big talent kati Big Eye bwe yafuna mundu ezembeera eyo eri naye nakola big music naye ate era Kenzo yavayo n'abagamba nti nno bannaayo omuntu n'obeera mwana waka okula n'ogenda neweeta kulira so yayola Big Eye from the one yalaba nti kati naye agimusa akuze naye n'amuwa pass Big Eye yasooka okuyola nzijukidde n'omuyimbi waani Big Eye yasembezanga Kenzo Big Eye yali w'amaanyi Serekazo nga Kenzo talina maanyi nkubuulira wetwaku Lion discotheque ng'ekyaliwo ssebo Big Eye yasala nguliriza Big Eye yasalako ku mpaka Dokita yagamba nga bakenzo bali eno nga Big Eye ye munene yasala empaka ezo yeyagaba ebirabo yali w'amaanyi naye tetukuba nnyo kudda ku sayidi emu twagala ne sayidi ya Kenzo oyinza ojjuulira ng'agamba nakolako bwe nti omanyi omuntu aba ayogera ekikya tajja kwogera bye ekyendabamu mu kyo Kenzo ayinza okuba yalekani Ronnie oba nti yali atandise omwenge ogwo bikinatamiira kisoboka omuleka naye kimuleetedde ekyokunywa omwenge ki mbeera osegeera nga tamanyi kiki kiddako nga wali wakabi n'ovaako byebikuba wakabi n'oyiikamu abanga tebabata bate niwe tusabire muganda waffe Ronnie Stamina wali endejja mpozi wavaayo navaayo bagulira ennyumba wano waggulu ogenda kundoza malogo galinga malogo
naye emmotoka yo gye wavuga ennaku zino wakyusa emmotoka eyambukayo eti naye nga ebiwoma biggwa byokya mpozi nga mulina akalowoozo ke musobola okuba nga mukola ki mutuwa olunaku olwaleero nsoose ne naava ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga bw'obanga olina olugendo lw'otambula ng'olutambuddeko ne banno obutakkaanya bubaawo tebubulamu kuba tetuli perfect ffenna tetuli bakatonda naye ojjukirangako ebirungi at least banno oba munno be yaliwoko then si kulya bannaayo so tujjukirengako gye tuvudde oba tujjukireko bannaffe waliwo n'ekirala akuba tukireseeyo muyimbi waffe ne Prince Skuprama abayimbi balinamuuko amalala Skuprama alina maneja we wande namukubirako nga kisebo twagala mukyaza kantu simukuba but really nandaga nti maneja yakwata ate kamera tasobola kujja Skuprama so ekintu ekiwemba kyaliwo Diana nenkuba esimu maneja wo n'agikwata ate like n'olaga nti tonziridde sitegeeza ye temuli ba mukwano akati ate gwogenza olaba Skuprama nga namulaba waliwo olyakuwa submission agamba kitegeezo yape namba 2 naŋŋambe no ya manager eno yange paso no nkitegeeza nti ekyasooka si kati twogera ku WhatsApp n'ennamba gye nina empya so abayimbi oluusi babeeramu ne kumaanyi newatabanga bayimbi abantu abamu bwafunamu ku maanyi tugeze atuuka ekiseera nga si yakwata essimu manager yakola ki yakwata kati bwenkwata eya Diana nga bw'okwata eya Diana n'okwata eyaani ya Joshi naye at least yanzirire andage nze banne nina entondo bwenkukubira essimu n'ondaga nti agezo zo bazikutumira Kenya ezo zo nina omuntu omu last week gwe na mukwano onsobola otya yanterako message ku ssimu wabula bw'oba ofunye obudde nkubiraako message n'enjiraako teyagiddamu kati nkugamba ebigambo bino nafuna essimu nankobera neyeeyita Gertrude anti kati nkugamba bino kyekoledde wano osiriddamu kuba ku ssimu babadde bagamba wendiba nkwetaaga mumbadde mugamba ki akalowoozo ko mutandise kuyombera ku setize n'abasi akalowoozo gamazima nze kenjaga akalowoozo ngaaze banaye sooka muyiseewo abalwadde wadde bali bubi akalowoozo akange amazima nze kyendaba waliwo okubeera n'omuntu nga mukwano gwo naye nga si wa munda okitegeera naye kyemmanyi omuntu bw'abanga mukwano gwo nga wa munda mu mutima tolina ngeri gy'omwesamba amanyi tubeera n'abantu so nze kyejjagala abantu bamanye buli omu manya woogwa omubeera ng'akawuso mu muntu manyi kati omuntu nze manyi nteekamuko butesiti ntesitinga ku bantu ntesitinga ku muntu nenjagala manyi omuntu ono ddala Diana manyanga woogwa ku muntu nze nteekawo ekibeera kyange kindagisa omuntu ono ndi ki mu bulamu bwe nteekawo ekimunyigiriza olabanga omuntu asobola okubeerawo w'omunyigiririza n'ajja n'abeera naawe n'alwana ng'awo omanyi kati oyo wange wa ddala olabanga mutuuse naye olinaga mute bane mulekerawo okwesiba ku muntu sirina muntu wengenda kwesiba ne bwe ndikeera ne mbakuzaalamu ali gwozaalamu kasajja gwakantyo mukwano njirira ninga naye nga wanda muliro abakazi abanene nga bweyongedde okulumya akalowoozo kange ku bantu betutandika nabo zero netubeera nga tutambula nammwe ne mulowooza nti no muli bakabi bro you're nothing. Yeah man, I love that. You're nothing. I know all your fucking shit that you do. Yeah man. So okubeera mu eyo office gyoba ogenze mu beat or something or whatever you are obeera trash. Because you see, we shared the lyrics together, we shared the fucking bed together, we shared everything together. So chikujjako because I want to see you and you take me
So for appointment. That's crap. I know. You have to. We know manya dino Joshua akubye. Joshua ba akubye. Abaddaga. Find out. Kati nga gone King Saha muri mu. Find out. Oshegera. Find out Josh chicha abadda akola ki. Because by the time we kwate Simeon ekubira, bro, mbasagala next wo mbanjagala gwo nyinyi. So kati tukirawo okubeera n'ebyo ebizezeze ebintu ebyekisirusiru ebyo because you think that you have it all. Bro batubirina. So make sure omuntu gotandise naye from day one. Beera naye n'oba ogenze wano oba okoze otya jjukira omuntu oyo kubanga oyo omuntu yakumanyi yamanyi ebyayo yamanyi ekisobola obusente bwoba ofunye buba bubona na famire yo. So bomb class. Nze ngenda kusembayo ngambagamba tables done. Tables done. Tunudde eri leero etunula eno leero neetunula eri. So mukwana ndaba weeyise bulungi akubeereddewo mubeereddewo akwagala mwagale. Ate oba olina kyoyagala okumpa oba okunjagala oba okuŋŋamba kiŋŋambe today we are here tomorrow we are not here. Appreciate me nga ndi mulamu lekera olinda nga nsirise ojo osituke n'obukeesi bwo bwa $5,000,000 nti gundi kino nze nja kuvaayo nebaliza ffe zalagala okuzondera keesi suukezi ate nze ne keesi siyayagala kyokka nate ekikwewunyisa ssebo n'ezo zakusonda mbadde nerabidde mukama wange 11 December. The venue is yet. Abantu bakola batulage omukwano. Twagala mutulage omukwano. Ebyane ebiwale byagala abavubuka bano bya mikwano. VIP shop. It's going to be a VIP atonkwatira nze. Table. Anataka tugenda kula table. Togule table. Sokoleke. Shoyo ngule table. Sigenda kujja siri mu ggwanga kulu. Wabaddewo wabisambi bitereka ekikigwe atuse nenga 11 December MC Josh the Amplified King life experience tujja kuba n'akantu waliwo ennyini tukolera akantu oba twekuba mulabe ki ekibeerawo ddala ku set abeevuma ne beevuma abaagaana ne twagalana n'abeesiriwalira ne beesiriwalira okitegeera obulamu ne bugenda maaso mbadde omumbe jana kana kulya sebo tubadde ku silverback wose okufuna pizza ya kabi ebyokulya ebyakabi towalira nti Rance Auto tekamu akasimbi emotoka yaffe Shabas tekinze bana agikubye olupiira oba agikubye ne kagundi ku gundi bakayita kintu ak'emipiira akataddeko ka polish yonna gye tunaakoma olweggulo olwaleero tugenda kulaba mupya mwera